Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah. Wana munaluwela ayitibwa Ali Chimbugwe. This is a man from Luwelo called Ali Chimbugwe. Eyakuba basasi mu kugulu ali agenze mu kegugungo. Who was shot in the leg while he had gone into the demonstration. Akali ku masira Kasubi gakwatira omuliro. That was at Kasubi Tombs when it caught fire. Omwana nabonyebonye n'okugulu kuno. This man has suffered with this leg okuva mu mwaka gwa 2000 okutuusa from 2010 up to now. Babi natuuka n'okudda mu kyalo kyabwe. He even reached an extent of going back to his village. Ekisangibwa bwa mu Luwero. Which is found in Luwelo district. Ng'ekiwundu kivula musaayi buli kaseera. While his wound was releasing pus all the time. And had started getting rotten. Yali takyalina busobozi bwesasula nnyumba olw'embeera ye. He could no longer pay his rent because of his nga Yesu Kristo yatambulanga ng'awonya abantu. As Jesus Christ used to move healing people. Abamu bawonyerezangawo. Some used to heal on the spot. Ate banewonyezebwa oluvannyuma. And the others would heal later on. N'omusumba Iga Augustine. The same way Pastor Iga Augustine. Bw'atwawo omusajja n'ennaku 7 zokka. Gave this man only 7 days. Okubanga amaze okuwona. For his wound to have healed. Uganda katoba ebyava mu bunnabbi obwo. Brethren, let's see what happened after that prophecy. Abooluganda nze Ali Chimbugwe ndi mwana muganda ewaffe tugamba omuto gy'amanyi enkuba gyetonya naye nze Mukama Katonda mbadde sinnaba mumanya naye Pastor Iga mbizaayo era ng'obizzaayo nkwebaza nnyo taata weebale nnyo essaawa zino beera Katonda wange obeere Yesu wange obeere omulwanyi wange onwanire entalo zonna. Ng'ennaku 7 ziweddeko Ali yakomawo. After 7 days elapsed, Ali came back. Ng'ekigambo ky'omusajja wa Katonda omusumba Iga kyeyamugamba kimaze okumusumulula obulamu bwe. After the word the man of God Pastor Iga gave him had set his life free. Ekiwundu kyakala. The wound is now dry. Era atwogera mu Naluwero nakyakyanki. And as we speak, the Luwelo man is now celebrating. Nakijjanjabira emyaka 6 ne kigaana okuwona yadde okubaako enkyukakyuka yonna. Naye ekintu kye nalaba ku TV eri omusajja gwe bayita mbizaayo era ng'abizzaayo yampa ennaku 7 muga Katonda era ddala nga nze njogera nti wallahi nze ndi mwana musiraamu nazaalibwa mbasiraamu wallahi bilahi talahi omusajja yamponyeza. Omusajja yamponyeza. Katulabe engeri gye yajjamu. Jesus is alive. What is it? Abooluganda amanya gange nze Ali Chimbugwe nzaalibwa Luwero bayitayo Bowa gyembeera. Nalabye omwami ono bamuyita Pastor Iga mbizaayo gye byava ng'ali ku TV baganda bange era nsaba nnyambe abizzeeyo. Bannange olutalo olwali wano mu Masiro nga gayidde mwabiwulira era mwabiraba. Nze ndi mwana muganda nze Chimbugwe baakuba eŋŋoma nga batuyita tudduukirire. Baganda bange olutalo olwaliwo ku makya nga Museveni bamuganye okuyingira baakuba amasasi abantu abamu baafa. Nze eryange eryankwata lirino naye liganye okuwona. Omusaayi gubulidinga buli lunaku nvunda buvunzi ati baganda bange sikyalina na mulimu gwe nsobola kwekolera naddayo n'ewaffe mu kyalo lw'okubanga siina sente zisasula nnyumba siina sente zijjalabirira baana. Nsaba Pastor Iga mbizaayo anyamba abizzeeyo baganda bange anyamba abizzeeyo baganda bange. Sirina kirala kye ŋŋenda kwogera wabula Pastor Iga nsaba onnyambozeeyo ebintu bino oba nakola kibi oba taata ye yakikola nsaba nsonyiibwe baganda bange naye ndi bubi maze ennaku 3 nga n'okulya sirya. He says that saga which was at Kasubi Tombs when the tombs got burnt, when His Excellency the President was stopped from entering, that's when he got that problem. He got wounds and up to now he's not been healed. Instead he keeps
bleeding and he's rotting. So he's asking the pastor to pray for him so he gets healed no matter what he did. So he gets forgiven and he gets healing. What happened to your legs? What happened? You're full of scars. Oluganda inze nga ndi mulamu amagulu nga nkyalina amagulu gange abiri nali nsamba mupiira nsamba number 5. He says he used to be a footballer and he was playing number 5 in the pitch. So that's why he has those scars. And the other hand, what happened? Guno omukono gwamenyeka binebyo kale nali netise neserera kuba ndi mulema ntambula mpola kati gwe mulema ate n'ogwa mu buzibu bwa ku masiro ne bakuba n'ebyasi. You're disabled and then you went to such chaos. Bwendi munaye siina ndabirira nze nnyina okwekolerera n'ennoonya ekyokulya era nsaba pasita Yiga onyamba onkolereyo akalimu weesobola okutuula nga si byakutambula. Kati kukuwonyezebwa n'akalimu oyagala ki? Healing and a job, what do you want? Kukuwonyezebwa ekiwundu n'akalimu oyagala ki? Nsaba kumponya. He's asking to be healed. Ne kwokutambula otambulamu? Can you walk? Sisobola kutambula owooluganda. He cannot walk, he says. Tesobola. Okugulu kuno kutonya amasira era nkubuukabuuka bubuusibuusi. He's saying the wound releases mucus so he cannot walk. Wanji. Galabika n'okulabika amasira. You can even see the past. Ekitegeza buwenyiga gajja. That means once you press it comes. Kuno okugulu kukyali kuvundira ddala muganda wange. He says lwaki togenda mu ddwaliro? Anji? Mu ddwaliro lwaki togendayo? Why don't you go to hospital? Mu ddwaliro munnange sente za buli lunaku. Sente zambula ne mulago gye bayita eddwaliro lya gavumenti bansaba emitwalo 15 bankuba ekifaananyi sikimanyi ekyekisire. All right. Katonda nga bali omulamu. As God is alive, as his soul is alive, receive power of God tola amaanyi ga Mukama Katonda and be healed era owonyezebwe within 7 days. Munaku 7 bweziti 7 days. Enaku 7 zokka you will be fine. Ogenda kubeera bulungi. You will be healed. Ogenda kubanga owonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaleesi. I command this one to be healed. Ndagira ekiwundu ekyo okukala within 7 days. Munaku 7 zokka kikalire ddala in the name of Jesus mu linnya Christ. erya Yesu Kristo. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa in the name of Jesus mu linnya erya Christ. Yesu Kristo. 7 days. Enaku 7 zoweereddwa. Next Sunday. Sunday eddako you come back here. komawo mu kifo kino. God bless you. Mukama akuwa omukisa. That Jesus is alive. Sinza ngoba oli wa ddiini ki? It doesn't matter what religious belief you Oba have, obeera wa? or where you stay, Oba ensonga yonna eneetya? or how big your issue is. Jangu akawala ku Revival Christian Church. Come to Revival Christian Church Kawala, Naawe ofune ekyamagero kyo. so you also get your miracle. Sabo. Gentlemen, Genda webaze Mukama emirembe gyonna. you can thank God forever. Wiikira okusaba. Continue to attend prayer. Mukama akusumuludde. The Lord has set you. Genda ononyera omulimu gw'okukola. Go look for a job. Mukama agenda gukuwa. Pasita Yiga Augustine ow'ekawaala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero by'akola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda ekawaala ewa Pasita Yiga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pasita Yiga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Haleluya.